Tukwaniriza nate omulungi ku program z'olwo eddagala erinnya ze John Grace okubanga ntusaako program yaffe eno era nga tugamba faayo nnyo eri obulamu bw'ozuula eddagala twasalawo kubanga tukuleetera oba nga tukuzuulira eddagala nga tukozesa ebyo ebikwetoolodde. It does not necessarily need to go to the hospital wabula okukozesa ebyo ebintu ebikwetoolodde okubanga ozuula eddagala awo wooli. Program yaffe ebera every Thursday ssaawa 4 ez'ekiro ate repeat twamuza Lwamukaaga ssaawa 6 zennyini ez'emisana. Mukwano omulungi program yaffe eno eteekebwamu ensimbi aba settlers era nga bano basangibwa wali Esseguku. Settlers nga wakava kukuba eridda ku Nikan ery'ekatale. Settlers wabasanga obukako katono nnyo waliwo n'akasomero bakayita Light High School wokkiriraawo settlers obeera obafune abaana nga tukirelatinga ku maaso tukyali tuyinza obbalabirira nga tuyita mu byokulya. Olunaku olwaleero ndi ne musawo waffe omulungi agenda okuba ate nga naye agabana ku ekyo kyalina naddala kye tuyita eye care kyagenda okuba ate nga tuyisa mu nze ngamba seeing is believing tosobola kuba na kukkiriza nga tolaba si bwe kiri. Musawo nsanyusa okulaba ku Delta TV. Nyawo. Balamusiza mwena basawo ne banyama abalabi ba Delta TV. Amanya mpitibwa Atamba Idel Queen ndi optometrist omusawo w'amaaso ate nkolera Medoptics Vision Center. Tusangibwa mu bifo bingi mu ggwanga ate leero tuze kwogera mu ngeri gye musobola okulabiramu amaaso gammwe. Ndoza musawo akiggyeeyo bulungi nnyo ddala. Musawo wantu wenjagala okutandikira abantu bano tubannyonnyole kubanze ngenze n'ekita eye care mu lulimi luli oluzungu olufuutifuuti wabula ate ye n'akituyambako kitugondeza n'agamba nti engeri gye tusobola okuba nga tulabiriramu amaaso gaffe. Musawo njagala osookotekoko otunnyonnyole tugalabiridde tutya era kitegeeza ki oli wagamba amaaso gaago ogalabiridde otya? Okulabirira amaaso kwe kulabirira omubiri gwo gwonna kubanga amaaso wegaba nga tegaliiwo n'omubiri oba okola ki oba tokyayirabirira bulungi. So waliwo engeri gye musobola okulabiriramu amaaso. Engeri gye musobola okulabiriramu amaaso ekisooka musobola okukebera amaaso buli mwaka. At least buli muntu akebera amaaso buli mwaka kubanga kiyamba omusawo okumanya ki kye weetaaga ku maaso go. Ekirala kulya bulungi. Bino bye tuyita okulya vegetables, zi fruits zonna muzirye mulabirire. Muba mulabirira mu mubiri gwo naye nga mulabirira neki n'amaaso. Ekirala tewali kugula ddagala buli ly'osanze n'okukozesa ddagala nga musawo si lyalikuwadde. Bino ebyogenda mu famasi ate n'obuuza n'ogamba kanfuneyo akano akaddagala okwo kwejjanjaba. Manyi musawo tulina omuze amaaso gano gagenda ne gatusiiwa kati mu kutusiiwa n'ogamba kange neefuneyo ka eye drop. By the way, self medication is very very common among people. Era ogenda tubuulira onansonyiwa okuba nga nkuyingiriddemu ng'okyatunnyonnyola naye abantu bano ogenda babuulira n'obuzibu obuva mu mbeera eyo eya self medication. I saw some person lumu yagenda ku pharmacy n'agula yali ayagala eye drop bamuwa ear drop. Imagine one of ebintu ebizibu bya self medication. Musawo tugende maaso. Kale kati ku self medication si kirungi okugenda nga mu pharmacy n'ogamba nze njagala kana akaddagala kubanga nabo bakola ki kuguza ddagala lyokoze ki lyowandiise lyobasabye. Kati nsebye ewakugwe oba oifunye ekizibu ku maaso genda mu ddwaliro ly'amaaso bakukebere omusawo akuwandikira eddagala lye weetaaga. Buli essaawa amaaso gaba gakusiiwa ng'ogenda n'ogula ka eye drop. Neera si kirungi kubeera ka eye drop buli ssaawa mpozi ng'omusawo yakuwandikira n'agamba kano ke weetaaga okukozesa kakozese bwe bati ne bwe bati. Naye g'ogenda n'ogula tomanyi oba nkaweza mirundi 3 oba mirundi 2 oba kumala wiiki 2 ng'okozesa ki nga kumala myezi 3. Ate n'obwo obulagala buba bulina bu preservatives. N'obwo preservatives buba bulina side effects. So musawo aba akwandikidde eddagala aba amanyi nti olina ddikozesa lino ebbanga. Oba ayagala okomewo neeraddemu akulaba oba biteredde oba waliwo kyakyusamu kye babagamba teweejjanjaba ki
amaaso. Katwale tukyagendera ku tips oba engeri gye tuyinza okwerabiriramu amaaso gaffe. Ekirala kye mulina omumanya, kumanya mu famire yo ki ekiriyo, endwadde ki eziriyo. Katugeze nga pressure y'amaaso, bulwadde obusobola okuleeta omuntu okuziba amaaso. Musawo katono nnyo. Pressure y'amaaso yebeere etya? N'amaaso gafuna pressure ne gazirikamu. Omanyi abalwadde ba pressure batera kati like what happens? Kati ekyo kirwadde pressure y'amaaso tukiyita glaucoma. Kiringa silent killer of the eyes. Kijja ate nga kitandikira mu side, ng'olaba nga bino eby'omu bbali tokyabiraba. Naye kubanga bulijjo otunula ng'odda maaso oba totunula oba bino tobiraba. So kijja mpola nga kikula. So kye bangamba okebere buli mwaka. Baba bakebera buli kimu mu liiso ne balaba emabega buli kimu kiri bulungi, ne bapima ne pressure y'amaaso eyo. Ate olina kumanya ab'omu family baazibako amaaso. Kikuyamba okumanya bw'ogenda kulaba omusawo w'amaaso n'omugamba ate tulinayo abaziba amaaso, naye n'akola ki? Naye n'agamba kale kati kebere ne pressure. Ekintu kino eky'amaaso it's a little bit genetical. Mwekiri nti mu family singa. Yes, when we talk about that, there is some family gye nalabanga back then nga tukyasoma nga family okuva ku taata paka ku mwana asembayo nga they're all putting on glasses. So kijustifying ekyo ky'otugambye nti ebintu bino bireka birimu n'ekintu kya family. Kisobola okubeeramu ekintu kya family naye neera olaba abantu nga bambadde gaalubindi si nti buli azambala mulwadde w'amaaso. Buli azambala mulwadde w'amaaso. Waliwo abambala gaalubindi nga ye balwadde b'amaaso oba tebalaba biri kumpi oba tebalaba bintu biri wala. Ate waliwo bamu bazambala just ku protecting amaaso gaabwe, baba bakozesa screen nyingi oba we baba ebbanga lyonna basiya bakola mu musana, so bazambala kwe protectinga. Ate si nti gaalubindi zoono naawe osobola ozambala. Ye kubanga buli omu abeera n'ekizibu kye. So tewali bino byogamba oli bamugambye nti ayambale kano nange mumpeeyo kano, nedda balina okukebera buli ne bakuwa ekikyo. Olw'ensonga nti buli omu nga bw'ogambye nti aba n'ekizibu nga kyanjawulo. There is one that is short sighted, wabeerawo oli nga ali long sighted, there is one nga ye protecting amaaso ge musana butamugendamu. Abamuswaga omanyi twasomanga edda nga abaana bambala glasses nga tulaba banange bano abaana be baba baliko. Kati nga naffe tugenda tugulirira obugaalubindi ne twambala mbu batugambe tulina olugezigezi. Ate ezo gaalubindi nga z'ogambye ez'eswaga naye basooka okukebera. Togenda bugenzi n'ogamba zinjagala za swaga, basobola okukebera ne bamanya oba weetaaga zino ezikuprotectinga kweno layiti oba layiti y'omu nju ey'amataala oba buli ssaawa osiiba ku screen. Omusawo twongereyo tips endala ezo eziyambako okuba nga tulabirira, tips as in the kind of ways tuyinza okuba nga tulabirira amaaso gaffe. Kati engeri endala gye musobola okulabiriramu amaaso, amaaso gaba gakusiba temugakunya. Temugakunya kikosa amaaso. Amaaso kukebera buli mwaka nga bwe ngambye. N'abaana abato ne nga myaka 2 n'abaana musobola muleeta ne bamukebera ki? So how often should we do eye checkups? At least once a year. Once a year. Yes. Either at the beginning or at the end of the year. At any time as long as it's once a year, because you come back for ojjakomawo ku review omwaka ogukola ki oguddako oba ofunye ekizibu awo makati neera ng'okomawo baba basobola kuyamba. Tweyongere maaso musawo. Kale eyo tuveeyo. Kakati musawo, what are some of the common problems? Kanziyite endwadde ezo ziri common ku maaso. Kati waliwo kye tuyita refractive errors. Mwezi refractive errors tulinamu omuntu kubeera nga ali short sighted, alaba byakumpi talaba bya wala. Waliwo wa long sighted, alaba ebintu ebiri wala talaba byakumpi. Ate waliwo kye tuyita presbyopia. Kino kisinga kubeera mu bantu ab'emyaka 4 paka waggulu nga tebakyasobola kusoma ebiri kumpi. Waba akuze lenzi y'omu liiso eba tekyasobola okwestretchinga bulungi okusobola kusoma, ng'olaba ayagala bisembeza wala, naye kati buli ssaawa okubeera ng'ostretchinga
mukono okusomera I wano know. kiba tekikola ki tekikola so naabo bakebera amaaso. Okay. Yes. Ate endwadde endala tulinamu zi-infections eza bacterial ezo zireeta amaaso okubeera nga mamyufu oba allergies. Tulinayo n'ensenke zi cataracts ebyo byonna biri common mu maaso. Okay. Yes. Ze ndwadde zokka eza affecting amaaso gaffe. Nedda waliyo endwadde nnyingi nze njagala osomese omulabi waffe wa Delta TV. Twagala abantu bano before you start saying that kandabirira amaaso gange, zino ze ndwadde wammanga z'obeera weewala buli wolabirira eriiso lyo oba weewala ebizibu bino bye batugambye. Bino ebiri actually ebidriving omuntu okuba nga atandika obeera short sighted kuba ndowooza kirina kwe kiva. Someone tazuuka buzuukusi n'atukeesa naga kati amaaso gange nfunye cataract nfunye ekintu bwe kiti sikyo kirina kwe kiva right. Biki ebireeta endwadde zino obuzibu buno? Wali mu tips wagezezzaako okuba nga otunnyonnyola engeri gye twerabiriramu era nsuubira mulimu ebintu ebimu ebireeta kino musawo kyoyogeddeko. For example ng'okunya amaaso ogakunya but later on ogenda kugaviiramu obulwadde. Yes, kati njagala tubulire ku bintu ebimu ebireeta endwadde zino oba then after otwemuko ne ku ndwadde affecting amaaso gaffe. Kati endwadde ezimu ezisobola okuaffecting amaaso pressure ne sukaali. Ebyo bisobola okuaffectinga nnyo amaaso. So nga bwe ngambye mubeere nga mulya bulungi nga mukola exercise okwewala okulwala pressure ne sukaali. Bitawaanya nnyo amaaso oba sukaali eri waggulu nga n'amaaso oba tolaba bulungi n'oba olina gaalubindi ezo ezikuyamba. Pressure sukaali weba eri wansi nga neera amaaso tegakola ki tegalaba bulungi so erina kuba nga eri maintained. Ate mukikola ne general doctor wammwe yaba akola ate pressure sukaali weba eri bulungi nga osobola kujja ne bakukebera bulungi amaaso. Nolako omusawo omuntu someone got this n'agamba kantolooza ngutte n'okulaba siraba. How is it related? Okubeera ng'oli yali awo naga kantolooze amuluma n'okulaba talaba. Then the other thing is tulina oba bubeera nga misuwa gino omutwe ogenda ne gukuluma n'olaba nga n'amaaso gali strain nagwo ng'olaba olinga atalaba bulungi. How is it connected? Related to that. Kati osobola kufuna ebintu bingi bisobola okuleeta kantoloozi. Oyinza kuba ng'oli thirsty n'obeera dizzy ate n'obeera nga n'amaaso oba tokyalaba oba kukozesa screens, these digital screens for very long hours ng'omala essaawa nnyingi ng'oli awo ku digital screen oba oli ku laptop oba oli ku simu. Kyosobola okukola abantu abakozesa digital screens nnyo buli dakiika 2 okusoma ebiri wano oba computer oba ku simu yo twala 20 seconds okutunula ku kintu kiri wala amaaso gasobola okukola ki okurelaxinga kubanga oba ogastraininga kwe kuleeta omutwe okuluma oba kutunula ku byawala nosanga nga tokyabirawo kubanga obadde otunula ku byakumpi byokka ng'omaze ebbanga nga totwala breaks. Ekirala kyosobola okukola kufuna protective glasses from the screen light kisobola okuyamba. N'abikozesa screens ennyo mukiteekemu mu mutwe nti olina okutemyayo obeera nnyo ku screens sometimes obeera ng'oli mu concentratinga nnyo ne weebalira even kutemya amaaso so nakyo kiri important. I take cases whereby someone has been in a building and is getting out ayina effect eyo gy'afuna abanga atalaba. Abamu bakimistakeninga okuba nti olw'okuba nfulumya ekizimbe siraba nalowooza amaaso ge malwadde. Waliwo transition okuva inside the room obadde in maybe darkness or dim light n'ogenda mu kasana akali bright nnyo. So olina okukkiriza that time of that transition from darkness to brightness. Naye neera oba osigadde ng'otambula musana naye ng'okyawira nti gakuluma awo kikulaga nti waliwo ekirala ekikola ki ekiri mu kuntawanya mu maaso. So oweetaga glasses ezisobola kuprotectinga kwogwo omusana. Abamu baba batambula musana nga balaba nga tebasobola kulaba naye nga just they need something to protect them from the light. So amaaso gano eno nago bagamirira eddagala like is there prescriptions ng'ogyeko bino nti eye drop can it be treated like any other disease? Nogamba nti maybe
mbadde nfunye ntandise okubeera short sighted, is there a remedy tingenda kumira empeke bwezi ti amaaso gange gaddeyo ku nnomo? Tewali mpeke z'ogenda omira n'ogamba nti kati sikyali short sighted oba kati sikyali long sighted, nedda. Empeke ze basobola okuwa ng'oli mulwadde w'amaaso kiviira ku kyolwadde neera kye baŋŋambye osobola ki osooka ne bakukebera n'olaba omusawo n'akwandikira eryo eddagala lye weetaaga. Kakati musawo, can someone be born nga ye bamuzadde ali short sighted oba nga ali long sighted? It does not something that ekijja obuzi n'ogamba nti nali amaaso gange galaba bulabe all of a sudden nagenda olaba nga sikyalaba nga ndi sometimes waliwo abagamba nti oba nali ndaba ate kati sikyalaba, naye sometimes baba bazaala nga bali short sighted naye tebakeberanga amaaso, naye kati bagakebedde bambaddemu gaaluvindi kati ne bazijjako ne bagamba sikyalaba nga bwe nali ndaba, naye kati otaddeko gaaluvindi ezikuyamba kati obadde olaba birungi. Even your brain eba egamba nti olabyeko ekintu kinga kiriya bulungi, naye kati oba olowooza nti tokyakola ki tokyalaba, ate osobola kuzaalibwa ng'oli short sighted oba ng'oli long sighted, nekyo kisoboka. Kyeva tugamba olina okebera ki abaana ddala nga tebanatuusa myaka 8 awo oba olina kuba ng'obakebedde. Era wenyini kuba musawo wembadde njagala okujja, abazadde bayinza batya okwongera okwensuringa nti amaaso g'abaana baabwe malamu era galaba bulungi? Kati abaana abato mulabe nti tebatwala ssaawa nnyingi nga bali mu kukola bintu bya kumpi, basobola okusoma naye sinti buli ssaawa basoma oba bali ku ssimu ekimu kyokati wano. Omulabe nti abaana bazannya bakola distance ebintu bye bakola nga wabweru okuzannya games za wabweru, amaaso basobole okukola ki okula bulungi. Okay, tunonyere nnyo awo ku eye care mu baana wenjagalira ddala. Abaana baffe otwala omwana ku ssomero atudde n'atogamba teacher nze siraba oba nagamba mami when I was in class nabadde siraba, ne weebuuza nga tolaba how. So what are some of the problems that cause that? Ekimu ku byo tugambye nti nno abaana ffe tuba focusinga nnyo ku bintu ebyokumpi. Omwana alaba TV from morning to morning ate agitulako kumpi ayagala gigendamu, katunzi ziri buli waziraba abalaba oba abayerabamu, I don't know. So how can parents take care, how can they ensure the safety of the eyes for their kids? Parents batwalenga abaana babakebera amaaso as often as they can. Babakebera amaaso at least once a year. Batwala bakebera amaaso. Omwana waba olaba nti amaaso gamusiiwa ng'agakunya nnyo, laba nti omutwala mu ddwaliro ne bamukebera ne bamuwandikira eddagala. Of course n'okuliisa abaana bulungi kubanga balina okukula bulungi nga n'amaaso gakula bulungi. Ate omwana woba olabye nti alina obuzibu bw'amaaso togamba nti omwana wange muto nnyo kwambala gaaluvindi, nedda. Tewali gamba nti gaaluvindi zirina myaka oba nti omwana w'emyaka 2 tasobola kwambala gaaluvindi. Asobola kwambala gaaluvindi amaaso gakule bulungi. Ate waba tazambadde nga kati ali myaka 10 nga talaba bulungi, ate kati munoonya gaaluvindi zandimuyambye, ne kati already amaaso gakuze tezikyasobola muyamba bulungi nga bwe zandimuyambye yali nga alina emyaka 2. Manyi musawo ebintu ebisinga abazadde bano, yes buli muntu yandyagadde abe n'obulamu obulungi, naye oluusi batya ne expenses. Natya n'agamba nti agenda ku Med Optics banseere bansaba akabeeyi nga kangi. Omanyi waliwo endwadde ze tuyita endwadde ez'ekigagga. Butuufu nga bakeera bagamba omwana omuto wa myaka 2 mbw alina okwambala specs. Really baatugamba frames zino za bbeeyi, simanya lenses za bbeeyi, nga bumanyi abaana abato omuzannyo zibuze, bazibbye, azaasizza. Ebintu ebyo birimitinga abazadde okuba nga bakola ki? Nga baccessinga services bweziti. Kansubire wano ku Med Optics si bwe kiri. Si bwe kiri, ate wano ku Med Optics tulinawo ne back to school promotion. Abazadde basobola taking advantage of that. Kweyo back to school promotion tulina frame ne lenses ku mitwalo 9. Ate kwezo ssente n'okebera kwa bwereere. Kati awo wennyini wenjagala tubeere nga tuwummulirako tukole ku ssente z'abakama baffe, mbagambe tule ku program zunda eddagala ebeerawo obulerwako n'ebintu ebirungi bwe biti wogenda okuba ng'obisanga. Gw'ayagala okulanga naffe oyinza oba Med Optics gwennyini gw'ayagala okuteekamu ssente, oba omuntu yenna ali eyo oli mu bya busawo, olina ssomero lya busawo, mujje tusomese eggwanga, oli eyo
maybe you're a company naye nga olinamu sector eya social responsibility, come to educating eggwanga. Fena twategedde ebizibu ebitutuuseeko nti ensi ziri zikirimaanya ate zatutemyeko obuyambi naddala mu nsonga zino ez'okubanga ez'obulwadde bwa mukenenya. Mujje tuyambe eggwanga. Let's make awareness mu bantu. Ndi Joan Grace, katukomewo. Ye Delta TV tukole. Ku Delta TV kwokyali okoze kyamaanyi nnyo gwasigadde ate ng'oli wamu naffe. Program ebeera Zuula Eddagala every Thursday ssaawa 4 ate repeat ebeerayo Saturday ssaawa 6 ku mikutu gyaffe kwe tuli. Gendayo likinga subscribinga ne programs enkadde zonna gye ziri gwe yeetaaga okumanya ne mu comment section gendayo teekayo condition oba endwadde gy'oyagala tubeere nga twogerako. Abasawo tubaleetera bakugu ddala abekakasa era abaasoma ne bakuguka mu ekyo kye tuba tubaleetedde. Beewaayo okuba nga bagabana naffe ate nga bwe nabagamba tupromotinga abavubuka wano ku Delta TV. Temulaba omukadde ne mugamba ate leero ng'aleese mukadde. Nedda era omukadde gwe tuba tuleese abamuzadde kitegeeza aba ayogera naawe omuvubuka ali eyo. Bannaffe mbala bafubye okwekuuma ate ne basoma ne babeera abavubuka b'omugaso. Delta TV tukole mujje nate tubeere bakozi, but first of all olina okuba nga oli mulamu. Tuli kwogera ku nsonga z'okuba nga tulabirira amaaso gaffe era nga tuli wano ku Med Optics. Guno mulundi gwakubiri okuba ate abantu bano nga bagabana naffe ku nsonga zino ez'amaaso. Programu yaffe aba settlers bagiteekamu ssente nga bano basangibwawo ku Entebbe Road ku sayidi eno ey'akatale ewalinikan oyambukira awo. Waliwo akasomero bakayita Highlight High School. Bw'okkiririra awo settlers ojja kuba te obafuna. Balina Moroccan bath, balina sauna, balina steam, balina free wifi, free space w'oyinza okukolera bu parties bwo, balina bubba bulungi ate ekifo kyakola nga Airbnb kitegeeza privacy eri waggulu nnyo. Ndi ne musawo era nga musawo abadde atutwala mu ngeri abazadde bwe tuyinza okuba ate nga tulabiriramu abaana baffe. Twogedde ku bingi era nga njagala ayongerera okutulambulula. Musawo ng'oggyeko nutrition, oggyeko okubanga abaana baffe tubaziyiza okuba nga babeera nnyo ku screens oba okukola ebintu bino ebyokumpi n'okuba nga tubengeejinga mu bintu ebiri distant ng'emizannyo na buli kimu. Olowooza ki omulala omuzadde kye yandibadde akola okulaba nga ensuring ati abaana be amaaso gaabwe ate malamu bulungi. N'ekirala, what are some of that food, because yogedde ku nutrition, tubafeedinge bulungi. Olowooza omwana ono yandiridde mmere ki? Kati abaana of course nga bwe muwera bulijjo balina obaliisa balanced diet. Okay. Ne foods zi rich in vitamin C, awo tulina zi tomatoes, zi oranges, ezo fruits zonna. Ne mu fruits eza vitamin E ne vitamin A, amagi, ebyo byonna ebya balanced diet. Ekirala kyomusobola okukola, omwana waba akulaze nti amaaso gamuluma, ayinza ogamba nti maama amaaso gannuma, gwe ng'olowooza nti akulimba oba ng'agamba nti nze siraba bulungi. Muwulirize abaana. Bayinza okuba nga waliwo abaana of course bayinza okuba nga bakulimba naye neera omuleeta n'omanya nti kiki amaaso gamuluma batya. Bwe baata gamuluma neera bajja kubuulira. Naye omwana waba akugambye nti amaaso gannuma, faayo okole ki, omutwale ne bamukebera. N'alaba ekizibu n'afuna obuyambi bwe yeetaaga. So there is a condition etera okubeera mu baana batono ddala bano abawere be bazadde. Neerabidde bagiyita mu Luzungu naye mu Luganda bagiyita kamuli, that yellowness of the eye. Bazadde omwana nga amaaso ga yellow. I don't know that condition musawo ogitegedde gyenyinyonnyola. Ne batugamba that is the word. Omwana wa yellow, amaaso ga yellow, mb'omwana mbusimanya mujje ku bintu ebya yellow biki. Musawo endwadde eva ku kya lwaki
kubanga tugitegerera ku maaso. Actually wemanyira nti ono omwana alina obulwadde bw'akamuli ng'amaaso gawabye we batandika okutegeerera. How is it connected? Like kijja kitya mu baana era abazadde bayinza batya okwewala okuzaala abaana abalina kamuli? Kati abakyala n'era ab'embutwe mulina okulaba nti mugenda mu antenatal visits zammwe zonna nga temukola ki nga temumiisinga. Olaba nga ofunyeyo infection ng'abasawo b'okola nabo bazi antenatal bakukebera ne bakutreatinga. Si nti omwana asobola kuvayo yero, omwana asobola n'okuvayo ng'omuzadde ng'avayo ebinyinyi mu maaso. Ekyo ne infection. N'amaaso tegalaba gali gati. Yeah. What kind of infection? Twogerako omanyi abakyala b'embuto bafuna zi UTI. Ezo zi UTIs. Bw'olina ofuna obujjanjabi ate tomisinga ezo visits antenatal ziri important. Ne bagamba kino kye kizibu ne bakuwa obujjanjabi obufollowinga eddagala bakwadde n'olimira nga webakuwadde otherwise okosa ki mwana. Ezo zi iron tablets ze babawa olabe nti mukola ki muzimira. So that the baby are developing ki bulungi. N'omwana asobola ozaalibwa ng'alina ensinke nga no paati ya black ng'olabamu aka white mu liiso. Olina okulaba kati olwo ate ne batugamba nti omwana ayinako omwana aba akyali mutannalaba talaba. Bantu bakola nnyo ebintu ebimusawo elaborate more on nga bagamba oba nti omwana talaba ajja kula. Nedda si kugamba nti omwana akyali muto ajja kula labe nedda. Bw'oba olabye akantu ka white mu paati ya black y'eriiso omanya nti waliwo ekirala mu liiso ly'ono omwana. Omutwale ne bamukebera niyo bwe baliwa myezi 2 ng'olabe nti akayina omutwala ne bamukebera. Omanyi ffe twali tumanyi nti ensenkezi akantu aka white akabika this black thing akabika kana akantu ka black akabeera ka eyelid bakaita katya kana ka black musawo. That this black thing, it's called the eye cornea. The cornea. This the black one. I don't want to touch in my eye. Sagala raza maso gange wabituganye. Ne waliwo n'akalala akakulanga kava ku paati ya white ate nga kagenda nga kabika amaaso gonna. Kabika paati ya black. Ekyo kirala ndooza mu Luganda nakyo bakiyita ensenke naye waliwo ensenke y'emirundi ebiri. Waliwo n'eyabweru ate waliwo n'ey'omunda. Ey'omunda n'omwana asobola zaalibwa nayo. Naye kati eno eyawabweru abasinga ogifuna osobola okukula n'ogifuna ate abalala amaaso gakooye oba sitirira buno ebyobbanga tulabirira bubi amaaso gaffe ge gabireeta. Si nti ngakooye kasobola okujja kokka anytime. Yes, ate abasobola okufuna abaana abakola emirimu egyawabweru nnyo mu farms eyo light ya UV eva mu musana esobola okaleeta. Naye olaba nti ofuna akazimba ku paati ya white ate ng'egenda ku paati ya black. Era paati ya black etaala weeringira nti osobola okulaba ebintu ebiri mu environment yo. So ogenda ne bakebera ne bagamba oba basobola okajjawo time etuuse bakalongoose time tetuuse oba olindemuko kayinza n'okusya ng'owulira nti oli uncomfortable nga kakusyawo amaaso gamyuse ne bakuwa ka eye drop n'oteekamu oba ne bagamba kola bwe bati. Seka eye drop esobola okuggyawo ensenke. Tesobola. Tezijjaawo nsenke. Eno nga eyawabweru gye nkugambye ekula ng'eddako wa black. Tesobola giggyawo. Naye kayinza okuba nga kakusiiwa awo nga bakuyambako ezo symptoms. So kati eye drop eno bagikuwa just to reduce on the pain. Weba nga kali inflamed. Nga kali inflamed ng'owulira nti oli uncomfortable. Oyinza okuwulira nti tolaba nakulaba naye nga just kakutawaanya. Naye oba nga bagambye nti kakugyawo ka surgery nga neera ogenda ne bakalongoosa. Kati musawo eriiso lino lye tugamba nti kati ligenda ku surgery because twali tutandika watugambye nti waliwo amaaso agamu ge bakolako bu minor surgeries. Liiso ki lye tugamba nti kati lino lituusewo omulamuzi bibisuseeko lyetaaga surgery. Musooka kugezesa nti tukozesezaako option ABC bigaanye tugenda mu surgery oba si nti kugezesa option eno ABC ate kati tugenda ku surgery bigaanye byonna kibiira ku kyolwadde amaaso. Waliwo eriiso lyolwala nga specifically surgery yerijjawo. Nga oba ofunye eri cataract nsenke ey'omunda tosobola kugamba nti kale kanfune ka eye drop nedda tekagenda gijjawo. Naye eyinza kuba nga tenaba kula nga terina kubeera mature so baba bakwaddemu ebbanga mature nge bakole ki
bagirongoosi kati osobola funa nga buno obusekere buno buswelling si nti ote ogenda bakulongoosa amaaso basobola ne bakuwa bu eye drops obukuyamba n'okola ki n'otreating eyo infection naye sitolinda ate nti eriiso lisooka erizimbe waliwo omuntu asobola okulwala eriiso ng'alina infection eriiso ne lizimba ne libeera nga lireeta ebinyinyi n'alinda ate nekifuuka ekintu kirala nga tafunye ki treatment. Omanyi emusawo njagala kino nkiza eri abazadde baffe abalungi abatulaba ku Delta TV naddala omukyala tujja balwanirira paka musawo agambye go for antenatal checkups as early as possible ate tomissingamu n'emu kati just imagine omwana wo wa myezi 2 bagenda mukolako surgery mbu alina akabubi ku liiso simanya akantu kakoze katya banaye tufeeyo eri obulamu bwaffe. Musawo ogenza neyogera ku swellings zino ezijja ku maaso kye tuyita akasekere. There is a lot of myths going on bintu ebyogerera obuntu obwo n'owulira nga butuufu naawe oteeka kusemberere. Njagala to breaking silence ku bintu ebyo bye. Let's break that silence ebeerawo nti ofuna akasekere sima woyita munno kamukwata simanya it is a lot behind that. Akasekere kano kajja kati tulina buglands wano ku liiso obuleeta paati y'amaziga nga bweri paati y'amaziga getukaaba oba agabeera ku liiso kati weba kafunyemu nga infection kasobola okukola ki kasobola okuzimba ate infection esobola kujja ne infection endala nga ya ate zibeera zi bacterial infections kati bw'oba ono alwadde n'akozesa ako katambaala kati naawe n'ogamba kati mpulira njagala kwesangula ku maaso n'okwata of ogenda kola naye si nti ate nti otudde wano ona atudde wano ate nedda ate science ali wali nekuyita Edel nga nkayina n'opita bawangi just okuyita erinnya ly'omuntu tekigenda kuwa ki kasekere ate oba olwadde ngeri akasekere oba ki olaba nti onaabangalo often ate akatambala kokozesa leero tokaddamu ate enkya kubanga neero oba reinfection. What are those home remedies zogamba esookebwako zoyinza okujjanjabisa akantu ako? Abantu era nga bwe nkugambye nti ebyogerezebwa bingi, there's a lot of mystery ku kantu ako. You find someone getting pee omusulo mbu gwagenda onyigisa amaaso ate n'abazadde balina ekintu ekyo bwe mbazzaayo emabega ku nsonga y'abaana be tugambye abazaalibwa n'ebinyinyi mu maaso abazaalibwa nga obuuso omwana n'akeera nga amaaso geegase. Parents are using urine. Osanga omukyala omuzadde akutta omusulo oba gwa mwana oba gugwe n'akwata n'anyigisa amaaso g'abaana. Musawo ekyo nekyo kyogerako ki? Abazadde temukola ekintu ekyo oba n'ekirala kinawulira abakozesa nga amajaani ne bateeka mu mazzi ate ne bateeka mu maaso. Ekyo musobola okukola musobola okukwata amazzi nga gali warm nga si nti gookya nnyo n'akatambaala n'onyiga kukola poliisi. Should they be put in salt? Because I've had some also add salt. No salt, just plain water. Warm water. N'oteeka ku liiso. Naye si nti kyokola kyokka. Kiyinza okukola ne kibeera something else era nga bwe ngambye oba ofunye ekizibu okebera. Naye neera neyo medication bayinza okugamba neera sigala ng'okola ezo batuyiziyita warm compresses amazzi agookya n'oteeka ku ki? Ku liiso. Ng'onyiga ku liiso. Waliwo ngera twagede ku self medication. Osanga omuzadde banaye nazaala omwana this time around Edel azadde and your baby is having a certain condition exactly as mine yayitamu ku nsonga y'amaaso nengenda nengamba gwe kyoba okola waliwo there is those I'm forgetting the names omanyi katyobu katene nnyo bakasiga ku maaso ka yellow something naye ng'oli tagenze n'akeberebwa oba tasose kulaba musawo we kola postnatal okumunnyonnyola okukebera omwana ono and here tells the friend genda ogule ointment bwete you apply on the ku maaso g'omwana akantu ako kakola ku buli liiso nti buli mwana gwe bazaala n'ebinyi tumusiga akantu ako because abazadde bye bakola. Si nti buli mwana ayina ebinyinyi oba nti olina ogenda n'ogulako ka eye drop kayeru nga bwe ngambye ekirwadde kyono tekifaanana ekirwadde kyono n'ekirala oli ekirwadde kiyinza kuba nga kibadde kikyali mild
oba ng'ono kiri already severe nga yeetaaga ddagala eddala ate kati n'atwala obudde nga likweri eddagala eritagenda omuyamba ate ekirwadde nekikula nekifuuka ekintu ekirala eriiso ne lizimba nnyo oba ne lituuka n'okuziba kubanga walemerwa kufuna ki treatment so mulina okumanya nti ekirwadde kyono tekifaanagana ekyoli. The best way is to go seek advice from musawo nakebera n'amanya how severe your condition is. Oba nagamba kwata kino oba kozesa kino oba majaani oba kino tomanyi buli ddagala eddala ly'okozesa omuntu byakulabiri tomanyi ekirimu ekigenda okuyamba oyinza teeka ku liiso ate paati ya blaaka n'ogyokya ebirimu eryo eddagala ne likosa liiso ate eriiso ne liziba ate nga kyandibadde simple nnyo ne bakuwa bu eye drops eriiso ne likola ki Nelitereera. Okay. Musawo mbadde ngenda kubuuza something is running out of my head. Naye musawo waliwo embeera ejjawo nga kankivugire ku side ey'abakyala. Tukozesa makeup on our eyes. I myself am wearing makeup on my eyes. How dangerous is makeup on our eyes? Okay. Sandigambye nti makeup eri dangerous. Nandigambye what you use to do that makeup. Okay. Olaba muyinza oteekako zino zi eyeshadow naye n'okozesa brush. Eno brush obadde ogikozesa for how long you've not replaced it. You've not washed it. You've not replaced it. Okay. How long ate ogirekawa kati oba obikolera mu bathroom n'ogirekawo ku sink emazewo bbanga ki oba ogirese mu environment ki. Some of these organisms ezireeta infections zaagala warm environment oba environment eri batya kati bulijjo okyeta ku liiso oba kati wafunye infection neera n'olekerawo makeup for that time n'ojanjaba naye nga infection sometimes obadde oteekako bulimu sometimes toteekako ate neera n'okomawo n'okwata brush y'emu n'oteeka ku liiso olaba nga bw'ozaawo infection gy'omaze okujanjaba. Sasa ndigambye nti makeup eri dangerous nandigambye byokozesa okola eyo makeup. So tetuva ku makeup waffe wabula tulabe tutya and actually the steps ze tuyitamu oba engeri gye tu applying a makeup on. Kati issue yino. Some ladies don't know how to apply makeup on themselves whereby I know gende omukyala akola makeup. Omukyala nalina brushes etaano ziya stalkinga. Zigenda kola ku ba clients aba ba mirundi emeka I don't know. Buzibu ki obuli awo musawo? Nga twengambye ono ayinza okujja appointment ye ya ssaawa 3 n'akola makeup abadde ayinamu ka infection ate gwaddako 9:30 ate n'akozesa the same brushes no sterilizing them oba takyusizaako naawe n'ofuna the same infection ate n'addako nga infection mugitambuza bwe batyo so mulina okumaintaininga cleanliness. Yes, oba ekyala osobola okuyiga okwekolera makeup. Ba makeup artist kano kamwako mukawulidde wano tuli kulaba ngeri gye tujjamu endwadde mu bantu and making awareness on different things naye ekyo kyensobeeza omuzikola. I've never gone to a makeup shop nenda ba sterilizer apart from these bigger salons. Ate nazo basiteekamu keepinga mu towels zaabwe na machines. Okatula nkagamba nti let me sterilize this makeup machine brush oba leka ebintu byange bino mbiyiseeko kuba it's never there. Baba ne butini bwabwe basuula brushes kati gwe munnange oba otandika situla brushes z'ogendenga nazo oba si kyo obeerenga omakinga sure nti brush ekozesebwako eyozebwa oba oyiga okola makeup owo. Nosawo waliwo bino ebyogeresebwa nti crying is also one of the ways oyinza okukuumamu amaaso go nga gatukula oba nga mayonjo. Katono nnyo tunagenda mu kukaaba abakyala bana ba makeup bayina bu eye drops bwe batutonyezaamu mbw amaaso anti kijjukira eriiso lino liyinza libeerako eddakiika nga 10 eddakiika 10 ogenda zivaako ng'olinga avonywa enjaga ng'amaaso ga red n'ogamba what's happening. Kati bayina bu Ocherest AH nakakwata n'erinnya ke batutonyezaamu musawo nsaba otutangaaze kuba tukola ebintu mu butamanya. Ocherest ejjanjaba maaso gye baakola ng'eriiso we liba lyonoonese yeyina dizzengulu that if it's red oyinateekamu Ocherest lyeruke. Nedda kati eyo nga Ocherest eriiso we liba nga lya red nnyo. So bw'otonyeza ka eye drop after some time ogwo omusaayi guba gutambula mu ezo blood vessels guba gukenderamu nga
ng'eriiso terikyali inflame jukira obadde otaddeko makeup ng'eriiso balikwata bateekako babrushinga all that can cause discomfort ne redness oba even an allergy to ebintu bye bakozesa so ne bateekamu ako ka oculus eriiso likola ki libere white naye kati bw'omaze okukola makeup olaba eriiso liri white bakutaddemu ka oculus n'ogenda mu mukologo oba ki ate n'enkeera n'oddamu oculus ate mpaka kati awo oba olaba nti ofunye ekizibu ky'amaaso olina ogenda ne bakujjanjaba n'ofuna obujanjabi kiyinza kuba kirala ate waliwo n'omusawo nga n'eriiso si ddwadde but because we agenda wa makeup artist yakamutonyezaamu n'amanya kano keerusa amaaso nekifuuka part of their life kati awo ye self medication buli sawo oyagala kozesa si nti eriiso erina kuba white nga bwolaba oba ekipapula kya white nedda eriiso lisobola okufunamu some colour liyinza okuba red si red nnyo ate tigamyuse nnyo eriiso lisobola okufuna some colour naye si nti liyina kubeera white nga bwolaba ekipapula kya white nedda kati abamu baagala nti buli sawa libeerya white kati musawo kiri ekyokukaaba how true is that kati amaziga gayamba circulation y'omuliiso waliwo omuntu ng'omulaba nga buli ssaawa amaaso galeeta amaziga kati kiyinza kuba blood kiyita nga dry eye syndrome lwaki ngamba gali dry ate nga buli ssaawa libeera lireeta amaziga mu maziga gaffe tulina leeya nga 3 leeya ey'emabega ekwata ku liiso ey'omumakati ago ge maziga watery part ey'okungulu yeringa lipid oba nga oil yeringa oily layer kati eyo layer eva mu glands eziri mu liiso wano ku eyelid kati eyo layer weba temala amaaso gaba tegakyali onto the eye so buli ssaawa galeeta amaziga ate kati ne part eyo y'amakati ey'amazzi weba teriiwo ng'amaaso tegakola ki tegaleeta amaziga nga gali dry oba kiba kikosa n'amaaso ng'otokyasobola okulaba kubanga ago amaziga gayamba kukola ki ku circulation ekitegeeza naye bino batugamba nze nalabako some chick omwana twamubuuzanga bane oli omwana she had a white eye kati omubuuza amaaso go gakola otya obbanga ga white checking atugamba me I take time nenkaabamuko like seriously kati ng'alinga atugamba nti twemanyiza okukaaba so that we be having white eyes kagambye binsoberawo nengamba kati how can someone afford crying all the time olwokuba musawo bituufu tusobola kubeerawo nga buli ssaawo aba ng'eriiso lireeta amaziga awo eriiso liba lifunye ekizibu teyatufera olowooza naye ng'okaba kukwerusa amaaso naye abantu mwe mulekerawo nammwe ate okuba nga mutubuzaabuza musawo njagala twogere ku lenses buli bu contact lenses kati bu contact lenses there is someone atayagala mwana we kwambala specs nga tayagala kwambala galuvindi asobola okukwata bu lenses butini nnyo nabukola ki nabuteeka mu liiso in fact tulina ne promotion ya contact lenses za 4,900 buli pair pair 4,900 ngo replacing a monthly ate wa contact lenses omuteeka mu maaso tuwali kwebaka nabo nga obujjamu ng'ogenda kwebaka ate tolina kuwuga ng'obwambadde osobola kuleetera infection olina kulabirira nnyo amaaso oba oyambadde contact lenses so olina n'obulongoosa bulungi kubanga ekintu ky'oteeka ku liiso nakyo kisobola okuleeta infection amaaso ne galwala naye as long as you take care of the lens well n'eriiso ng'olirabira bulungi contact lenses nnungi nnyo kubanga zikuyamba okulaba bulungi olaba oba oyambadde galuvindi bino ebyomusaidra kubanga kati waweera waliwo frame olina okukyukira ddala obyetegereze naye oba oyambadde contact lenses kali ku liiso already eriiso liba lirikabadi so okyuka bulungi ekuwa wide field of view kaakati wali woogambye tulina ozirabirira obulungi oyo yenna omukyafu abyesonyiwe rather astikinge ku glasses otherwise ajja kukosa eriiso lye oba asobola okuyiga okunaaba engalo n'okulabira lenses omanyi lwe tubeera tubaamu n'ekyokuyiga kati mu ddakiika zaffe tusigazza n'abakyala bano era ba makeup osanga omukyala ataddemu lenses omanyi twagadde obulungi omukazi ayagala blue eye ayagala mermaid eye ayagala eriiso lya green nosanga ataddemu lya red musawo ebyo tebirina buzibu ku maaso gaffe
ebyo biringa cosmetic, just you want to look good. Ate oba okampadde, usually obwo bubira bwa dailies, after one day okasuula, after one day okasuula. Toyina kuba nako nti kambadde leero n'enkyakazizaamu. Webaba nga kiviira ku lens, contact lenses bulina types. Waliwo oyambala buli lunaku, waliwo bw'osobola okwambala for a month naye ng'okola ki? Ng'okajjamu ekiro ng'ogenda kwebaka. Ne kali kayinza kuba nga akakusuula after that day ng'okasuula. Ate neera tokeera enkya oba osanze okalese wali ku table ate n'okateeka mu liiso. Oba oleeta endwadde mu maaso. Omukyalo w'omulembe yenna aleeyo mmwe ku magezi, where best should they go and get the contact lenses? Era nga ke kaseera kennyini ke njagala obeere ng'abantu baffe bawa ekigambo kyo ekisembayo. Yabajukiza erinnya Atamba Idel Queen, musawo w'amaaso wano ku Medoptics Vision Center. Zi contact lenses, galuvindi osobola zifuna ku center zaffe. Tulina center awo ku Forest Mall branch, gye tuyita Medoptics Forest Mall branch, eri opposite Centenary Bank. Tulina Mabirizi awo ku Kampala Road. Ate tulina ne Masaka ku City View Complex, Elgin Street. Tulina Arua branch opposite Bank of Africa. Tulina ne Mildmay Hospital Lweza. Tulina ne Lubaga Hospital mu ddwaliro ennyini mu eye department. Ate tulina ne Mukono awo in front of Church of Uganda Hospital. Ate tulina naawo Ntinda ku Aponye Complex ku kizimbe awo wali Equity. Kati gwe wenna omulabi wa Delta TV branches oziwulidde, oba tozitegedde bulungi, wano ku Forest Mall ye location esinga obwangu. Medoptics wojja okubasanga, webale kuba ng'ate otambudde naffe yonna gye tutandikidde. Social media gyeziri, office zaffe ziri ku Moganzi Raza Building wali Katwe, oba oyagala okuba ng'okolagana naffe. Webale nnyo, webalire ddala kubanga ate weekuumidde ku programs olw'eddagala. Until next time, ciao.